Njagala kubalamusaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Mwasuze mutya mikwano gyaffe yonna gye musinzidde? Neebaza Mukama ku lwammwe, mwebale kuyimirira, mwebale kuweereza, mwebale kuyimirira. Ekkanisa akadde keerimu eri mukadde akukulabika nti nno buli omu anyweza omusipi gwe, eba mmotoka supiidi gy'eri mu kuddukirako nene ddala. So buli muntu yenna waali olina obuvunaanyizibwa okulabika nti no osiba omusipi gwo okugunyweza. Yonna gye muli mbalamusizaako nnyo era mwebala emirimu gye mutwala egy'obuweereza omu ate n'egyammwe egibayingiza omuwogo ŋŋamba okunoonya ensimbi. Njagala kubeebaza mwenna abayimiridde. Nina ensonga zange nno eringa emu oba bbiri ssatu ze njagala twogeremu wano ng'abaweereza era nga ggwe yalokoka, nga ggwe atya ekigambo kya Katonda. Okusooka ddala byonna njagala kuyozaayoza muwala wa Musumba Tom Mugerwa gwe bapropoozinze. Kakati kino kigenda eri abakyala abaludde mu kkanisa emutundwe emufukamira ku maviivi nga mwegayirira Mukama abawe obufumbo. Amiina. Ekyo essala yange eri nammwe, ate nammwe era abaweereza nga muli mu mutundwe naye ng'amaka gammwe gaafa gayonooneka naye ng'ekigoononyi ate buweereza. Ekyo nno kikyamu. Ekintu ekyo nkivumirira ne sekuvumirira yenna. Sifuddeeyo naye ekintu ekyo kikyamu nnyo nga gye nkikomeza era kibi ddala. Ekyo kikyamu nnyo, amaka okufa olw'obuweereza. Mu Bayibuli mulimu musajja wa Katonda gutera ffe n'okuwaako ebyokulabirako, yayitibwa Dawudi. Dawudi tulina bingi bye tumwogerako naye Dawudi tulina ate bye tutamwogerako. Dawudi tumwogerako ng'omusajja yali alina omutima ogufaanana ogwa Katonda era Katonda yennyini amwowerako obujulizi. Naye Bayibuli esomesa nti alina omutima ogwange ogukola byenjagala, ogukola by'ayagala, ogukola nga Mukama bw'ayagala. Bw'ogenda mu kubikulula olusole, bw'ogenda mu kitabo eky'ebikola batume 13 eyo munda. Mukama yebazibwe nnyo. Teyina bubeezi mutima gufaanana oba gwa Katonda naye yali alina omutima ogukola Katonda bw'ayagala. Dawudi tumusomako mu Samwiri ekyokubiri 12 n'olunyiriri olusookerako ddala, weeyongereyo paka wansi bw'onaakooyera. Dawudi yakola ebintu eby'ensonyi mu maaso ga Mukama. Dawudi yakola ebintu ebyewuunyisa nga bibi. Mukama yebazibwe. Ffenna wano ku nsi tewali n'omu yakoze erinnya lya Dawudi era teri n'omu agenda kusomwako mu bitabo bitukuvu nti mubikule musome ku linnya lya gundi, tusome ku linnya lya gundi. Teri n'omu agenda kuwandiikibwako mu bitabo, teriiyo n'omu. Naye Dawudi tumusomako mu bitabo ne tumuwaako n'ebyokulabirako. Gwe tebagenda kukuwaako byakulabirako nti tubiwandiike mu bitabo. Dawudi tumusoma ne tumuwaako ne referensi. Dawudi y'omusajja yategeka muka Uliya, yategeka bba wa munne agende attibwe. Yategeka bba wa munne, bba wa Uliya agende attibwe nga kyennyo ng'ayagala asigaze omukyala, ayagala asigaze amaka ge. Naye Bayibuli tusomesa Katonda amutumira nnabbi, yali Nabbothi. Nasani yali Nasani aleeta obubaka eri Dawudi amugamba nti waliwo kyenjagala okukugamba kabaka, nti waliwo omusajja yakola bw'ati, n'akwata ente z'omwavu n'azimuggyako, n'agira bw'ati, n'ayigganya omwavu, leerere sitole yonna mugimanyaawo. Nasani amaliriza abuuza Dawudi nti omuntu oyo ayi kabaka olowooza tumukolera ki? Asaana kukolebwa ki? Dawudi n'awa omusango n'agusala n'agamba nti oyo asaana kuttibwa ng'oggyeko n'ekyokutta, oyo asaana kuliwa emirundi ng'ena, asaana kukolebwa bw'ati. Nasani nno kyava mugamba nno ayi kabaka omuntu oyo no yegwe
gwokoze kino gwakoze kino wasse munno ku lwa kino wakoze bwoti ate nga sigwe gwali gwakasooka Dawudi okutta. Mukama yebazibwe. Naye ekintu kimu kitutayiga ku Dawudi nti Dawudi bwe yamanyanga nti ayonoonye yagwanga mu maaso ga Mukama. Era Zabbuli yonna kumbi ojjagenda ogisome yategeera Katonda era yayinenyanga yagwa mu maaso ga Mukama. Soma Zabbuli 5:1 n'olunyolo olusookera ddala paka n'olw'ekkumi. Tonzijja maaso go tongobaako Mwoyo Omutukuvu n'eririre bingi nnyo. Era bw'onna asoma mu Samwiri 2:12 n'olunyolo olusooka bw'onna amalayo nnyiriri ezo ojja kwetegereza nga Dawudi yeenenya maaso ga Katonda n'amanya nti ayonoonye. Katonda yagamba Dawudi nti ekitaala tekiriva mu nnyumba yo. Ekyo kyali kijja eri Isirayiri n'olunaku olwaleero. Ndi Isirayiri n'olunaku olwaleero nawulidde endowooza kati Abayiraani nabo basituse bali mu kuba Isirayiri. Ekyo Isirayiri kyeriko Dawudi yakirangirirwako dda nti ekitala tekiriva mu nnyumba yo. Buli kumpi mwaka emyaka tegiwera 5 kuggwako nga Isirayiri terumbiddwako nga tekubiddwako bagikosezza ebyaddala. Ekitala tekiva mu Isirayiri. Ago ge mazima ga Yesu. Lwaki? Kubanga Dawudi alina ebintu bye yakola. Wawo nga yasonyiyibwa ye ng'omuntu naye ate kiri tekyavaawo. Nkubuulira n'amazima nti waliwo ebintu ebimu bye tuli mu kutambuliramu olwaleero naye nga tulina gye twayonoona, tulina gye twasobya ne tutajjukira. Kakati njagala kwogera ebigambo bino eri abaweereza n'eri obuweereza bw'emutundwe. Muzeeyi Toomo Mugerwa Maaza muwala wammwe agenda mu bufumbo naye mujjukire kino nti nammwe ddala Maaza mulina obufumbo bwa bannammwe bwe muli mu kutta. Eno wabweru muwa public figure ekifaananyi ekirungi ekisanyusa n'abalabe nga babaaniriza mu Abu Dhabi n'engamba oh glory nga babaaniriza babakubira emizira ekifaananyi kirungi. Naye ate ewaka gye muva Maaza bw'oyimirira mu service ennaku zino kubanga message zino zifuna bw'oyimirira mu zi service ennaku zino abaami balagira mumalirize mudde ewammwe bannange mudde ewaka mulabirire famire zammwe mudde ewaka kubanga twavayo ne twogera mudde ewaka naye mumaliriza nga muli mu meeting abaami ate balagira basigale emabega. Abaami abo kikinyo ky'obakozesa basigale emabega era nabo basajja battu nga basigaza mitwe wansi nga basigala mabega. Omwana oyo omuwala asembyeyo omuto agenda okufumbirwa kumwani anaasanyuka ng'omwami asula jjinja ng'ekitanda bakyawulamu, omwami asula mu buweereza, omukyala asula mu maka. Mwe mulowooza muwala wamwe ali bakubira amasimu n'abategeeza nti omusajja nti twafuna muweereza asula mu kkanisa abadde asha mu bapya kati asula eno mu kkanisa mutundwe. Munaawulira essanyu nga muwala wammwe mufumbo naye tasula na mwami asula yika ku kitanda okakasa munaawulira emirembe. Tekisoboka. Era mujja kuyita omusajja mumugambe waliwo obudde obw'okuweereza newabeera wate n'obudde obw'okubeera n'amaka. Kakati ekyo mwe kimulemye okukola mulemye okusindika abaami abo baddeyo mu baka gaabwe mubafugira awo mubakwatira awo. Kano nze njagala kwogera ebigambo bino. Olwaleero muyinza obutabaawo. Olwaleero Dawudi taliiwo naye ekyayogerwa ku bulamu bwe olwaleero Isirayiri ekiyitamu. Muyinza okuvaawo enkya naye kye mugenda okulekawo kiyinza okutambula emirembe n'emirembe nga kiri mu baana abo. Tunula nnyo mutunulire abaweereza. Buli muweereza ali ku kituuti ky'emutundwe. Mutunulire family retreat yaabwe, mutunulire family lines zaabwe, family zaabwe zonna ekikwatagana n'amaka gaabwe mugatunuulire. Gonna galina question mark. Bonna abasingamu obungi percentage nnene erina question mark ku maka gaabwe. Kakati muyinza okukola ebintu eno ne babakubira mu ngalo naye ng'eri waliwo ebintu ebivunda. Nze mbuuza ekibuuzo. Abaami abo be musuza ku kkanisa ne mubagaana okudda mu maka gaabwe, maka g'abandi ne gafa, mufaaki kiki ennyo abawo